Kaakati teeberezaamu wano singa tulina chamber ne tuteekamu abalamuzi abaawummula Kanyeihamba nga mwali mu upper chamber ne tulondayo n'omulamuzi omula abalala ne tujja okay then tulina cultural institutions ne tugamba buli institution etuleetereyo abantu babiri n'osanga nga Buganda baweereza Dani Muliika n'omulala n'osanga Bunyone baweereza owaayo gwe balonze n'atuula wali ne tugamba kale katufivalingeko n'amadiini tunoonya abantu abanaakola chamber erimu ensa tin'amadiini mutuweerezeyo abaawummula abatasaafiira teeberezaamu kakiiko nga singa omugenzi muzaata abaddewo nga obusiraamu bukweza muzaata obuprotestant ne bulondayo omuntu ne babeera mu parliament eyawaggulu odama ebiteeka bino byali badde bisobola okuyita ebyo ebyekisiru twali badde tusobola okubeera ne electoral commission ey'ekika ekyo nga tulinayo chamber eyawaggulu Uganda Eyenkya parliament tetusobola kubanga tulina chamber emu eya parliament nga mwe muli ababaka oli agenda okujja nga ne Kampala talinyangayo afubutuke ekigezi ajje mu parliament eno tutuuke tuteesa ku nsonga ez'okufuula Kampala ekibuga eky'omulembe smart city nga gye yava ne carpet teyali mu nju agenda kuteesa kiko smart city so abantu ng'abo bajja ne batuula ne batufuukira omugugu nga ne contribution tebalina mu parliament naye bafuna ssente ne batusalirawo nga abasazeewo balinga babiri oba basatu abasigadde bagoberera bugoberezi Uganda Eyenkya commercialization of politics nti baafuula politics nti waakufa na kuwona nina okumubeeramu mu ngeri kyoba muggo oba kiki oba kulogo oba kolaki oli ateekamu ekisoboka kaakati ekyo kyayonoonye politics omubaka ajja kuweereza kuzzaawo kyeyakola ki kyeyafiirwa ekitali mawanga nga ga America tebalina electoral commission ntino ya ggwanga eryawo wabula balina eri federal ng'omulimu gwayo kulabirira kulonda sente mmeka z'otadde mu bwa president tolina kusussa mu bwendo bwe guti wane waffe oli asobola n'okuteekamu triliyoni waaba yagadde ebyo byonna byetaagako limiti Uganda Eyenkya omubaka wa parliament okuwangula bw'ati obubaka bwa parliament wabeera ow'omu Kampala abeera asaasanyiza biliyoni emu ku bbiri on average wabeera ow'ewaffe Nakasongola aba anywedde ku buli kika ky'omwenge ewaffe agenda alega bulungi nesimbawo nga buli society gy'otuukamu bwoti okubalaga nti oli waabwe ow'amalo ojjaggalo zaako owakweto ojjaggalo zaako ow'ekibabo ojjasikayo omusokoto ezo zonna kosti then ate omale ne ssente era oziteekemu kaakati we bajja ne batunuulira ssente ze bataddemu okuwangula obubaka bwa parliament ng'omu ataddemu ne biliyoni eziwera 2.5 zaatagenda na kujjayo kumpi ajja kumaliriza ababbye n'ebyekika ajja kubibba we bibeerayo mu parliament Uganda Eyenkya Uganda singa ebadde teyayona okuva ku President Museveni ne before emyaka egyaliko ebyobufuzi byafa ebina byobufuzi byafa enguzi n'eba enguzi abantu tukulidde mu nekyeyo ne bajjajja baffe twabasanga bamanyi obubbi buli mu ggwanga okuva ku masanga okuva ku biki tuze Museveni awambye tutandise ku gundi ze bagula emotoka Santana nti bagenze gula benzi tuvuddawo tuze ku mivumba gy'ennyonyi buliga tukulidde mu environment bwetyo omuntu amanyi nti nno omuntu okuyitawo wenna olina okuba nga olinayo omunene gw'omanyi abo abantu bayonooneka eggwanga ng'eryo okulizzaamu empisa ali democratic tayinza kulisobola Uganda Eyenkya wano ewaffe omuntu olunajja tujja kusanga n'omusezi tulina n'abasezi wano era kayinewa ng'omusezi alina right okweyimirirwa eggwanga eririmu abantu ab'ekika ekyo ddembe lye eddembe oliwo oti abantu nga ne Katonda teyaliwo abaana ba Isirayiri Uganda Eyenkya Rwanda yakoleeta kuba kaakati kyekino yes ono Katemba alina gwe mulaba mu parliament n'ebiki byonna ekibireese waliwo environment eri conducive omuntu yenna ne wakka mu parachute n'atuuka e Uganda ajja kulira kawewo k'enguzi nga kamufuuwa definitely kamwaniriza welcome to Uganda ate sinanguzi nakino kakitereza e Uganda tuyina bubbi amawanga gakula nga waliwo enguzi amawanga ga Asian Tigers gakula nga enguzi naye wano tuyina bubbi obw'emirundi emingi
obadde ongamba nti mbadde ewa Kagame bino ebiri wano tebyandibaddewo amakyaki okusanga prophet n'agamba nti he met God ewa Kagame asobola okutambuza n'agamba gwe songa gye wamusanze n'omutwala paka gye wasanze Katonda oyo omanyi Kagame atadde abantu b'e Rwanda ku kaliti ey'obutalimbibwa bw'ogamba nti no oyina kampuni etta ebiku gwegeza ogenda obifuuyire bireme kufa so kati wano mu Uganda kyali tulina prophet yavaayo akuŋŋaanya enkuyanja z'abantu n'abagamba nti asisinkana Katonda yo wonna wayagala nkugambye wali ajja kukuwa abantu bakubeereko omusisinkane nga bawulira nabo bamulabe ekitegeeza wano abakungu ba gavumenti beebaze nnyo President Museveni oli yavaayo n'agamba President tugenda kukola eddagala lya COVID ne bayingula gundi budget twakoma kulaba ng'aleese wano emmese obukadde 8 egi so kakati nze ndowoozaamu nti eggwanga lino Katonda lyeyinza okuba nga yaliwo ekirabo kya President Museveni nti abantu basobola okweyagala ne bakola emize gyabwe nga bwe baagala nga teri abakuba ku mukono naye ate nze sigala neebuuza baadivaiza bano abangi bafulufiga ba Eliya Bugembe simanya baani bamuwadde ku magezi oba bagamuwa n'agaana okugatwala ye yabawabula mpulira nti omukulu ye muwabuzi w'abawabuzi ekigambo baakikwata bubi wano ewaffe mu mawanga agaakula w'otunira mu Amerika ku mulembe gwa Biden ayina baadivaiza 5 bokka ku mulembe gwa Trump yayina 6 Obama yayina 4 naye baadivaiza bakola batya Obama bwajja tamanyi IT ayina okubeerako ne advisor mu IT bafuna mu sekita gye bamanyi nti omukulembeze tagimanyiiko oba yeemu ku ziri important kati mu ggwanga ze zibeerako ba advisor wano ina advisor ku beeruweero triangle kuva mu kinaano kye Museveni okyetaaga omu advisinga ku luweero kandi kakati akwasaganya bingi kuba nali nirabidde ne Minister Nakiwala honorable once honorable always a honorable Minister advisor ku by'abaana n'abavubuka kati ba advisinga ki ku baana n'abavubuka anti kati waliwo ensonga z'abaana b'okungudo waliwo bwe babayoola nga ministry yakyali mu ministry ne babawo obukadde oba bwali 3 bayoola abaana ku nguudo naye okuva lava mu ministry buli mwaka bayoola tebaggwako naye kakati baali babayoola babatwalawa ku kasasiro kugenda kubasuula kiteezi baali babazzayo gundi e Karamoja omuntu avudde eri lwa buzibu najja wano nomala ate siru n'omuyoola ate omuzeeyo obasobula nange neebuuza singa exhibition ya parliament corruption naki ebadde Rwanda ne baga nti omukulu akozesa padiem 10,000 buli lunaku ne bakyogerako Rwanda alionde tebakulinda ndooza nakyogera baba tebakulinda kyogera intelligence yoyo omukulu bali amutegeeza yes kituufu ate ne kyenalaba wala kubeera Rwanda oli bwamanya nti giwunye ayotta mangu naye ne bwoyotta ne bwogende South Africa nyabula oli omusajja akufuna kati ekyenjawulo tibo kati bwamanya nti yakoze ebizibu oba yazizza emisango adduka mangu mugenda okuwulira asajja mu ggwanga erimu naye kirinde bwogisaba era tekitoba recently Canada yali ekaayana yawoningako era abamu ku bannansi bayo ab'e Rwanda ngebagamba nti tusuubirawo abantu abajja okuyoolebwa era bavumirira nnyo eggwanga lya Rwanda nti ebintu ebyo bibadde bikolebwa amawanga manene naye kakati Rwanda omutono yabikola naye ekyo ekikulaga ki intelligence ennungi amawanga gaffe kasito yonoona intelligence ebive nga bino bikutuukako butuusi tulinda ba whistleblowers so nga ffe twalibadde tubidetectinga nga tebinnabaawo ate tewalina tteeka liyambako nakutaasa ba whistleblowers okola abantu bangi bamanye ebintu naye aga liriwo lyakipapula kefasi liriwo mu lufumo No. whistleblower eririwo yeah the whistleblowers act tojiman nako mugiraba nga eyambye omuntu ganoli yali minisita kabafunza ki lwe bamulekwata ne ssente gundi mu Serena nga bazigabana nawulirako awo nti eyabatiipingako kuli kwegaba nakoma okulya nga likoze negwe mbulirayo abakulu abali ku mukutu ogwa Uganda Eyenkya tubaaniriza eno negenda kubeera analysis muwulirize nnyo kayinza okubaamu akazannyo ak'obwongo
ensonga ziri bbiri eziri critical zetugenda okwogerako extensively. Ensonga y'okuba tooki mu lukiiko lw'eggwanga olukulu, abakulu abalina okuba tooki mu gavumenti wamu executive judiciary ne legislative ne ndowooza police oba n'ebitongole ebirala sente ze babawa ate kakati be bakubiddwamu tooki mixed reactions mpitirivu. Mu parliament abakulu babasaba akalulu kubayirawo mubiri kubakiikirira kugenda kubateeseza ebitundu byammwe bikulaakulane wabula numerous reports zetufunye mu exhibitions zino exhibitions zino nno zikoze omulimu gw'amaanyi okuva ddala ku portal exhibition olabye government measures zetaddewo olumu mu panic olumu ku speed eyayiriyiri okutereeza ebintu etadde nnyo exhibitions tadde nnyo ne sport the PR departments PR kakatu kakasa eriwe esinga obbeera arrogant tuzimanyi PR ezitafaayo ministry ya health abantu bagikubamu nnyo naye nga bakulu bagamba mwogeremu abamanyi naye tubaniriza ku Uganda Eyenkya nze muzikwaga nga Moses Wamala mwe bayitugobera abali mu diaspora abali mu nsi ezitali zimu abali UK. You're the second audience behind Uganda ku channel yange, then the United States banji abali mu UK, USA, Canada, Belgium, Norway n'ensi endala mpitirivu nnyo mwebale bane kugoberera mukutu guno ate n'abakulu bano balina emikutu gyabwe bannamawulire era najjo tugajoga kunsaamu bagoberere cause information gye tuyisaako si eyo ekyamuukiriza oba incitinga emikutu gino. Social media now is the way to go for accurate balanced fair information ate era nga teriimu kwetiiririra okwawukanako ku mainstream eri gye tutera okuba abakulu abamu batera okwogera ku exhibition ya parliament bajesulubabye baligendako mpola ekitengo kingi nza okubeera awo omukulu nakubira akasimu layisinsi yo banno oba ojagazaaki naye eno ku online kozi onampamba buwambi n'ombuzaawo bubuza ye solution yokka naye tewali mukutu wogenda gujjirako. Ensonga endala ejja kubeera ya ebyobufuzi generale oba n'ebibiina ebyobufuzi ebigenda maaso mu kibiina kya NUP. They're on the spot as well engeri bakwatamu ensonga nera generally vanayo ku allegations of corruption from the August House. Omukulu ne Kefas Mayumba ku mukutu guno oba bakulu bano si bapya. Kefas Mayumba munnamawulire muzze mulaba ne ku mukutu guno asunsula era agobera n'ensonga mpitirivu nnyo naye side businesses oba emirala professions zakola mulungamya wa mikolo yangambye egy'abalongo gino gye gitera okumutawanya tajagalira ddala ebikolebwayo byannema okuyiga byakulema ne lwaki teweewaayo n'oyiga byannema olwo ebintu ebigaana n'okukkiriza nti weeweeyo kiringa bw'onoogenda mu kusaba omupiira naye ogenda okuzuula ng'amagulu go nbiga kkono ovaako muve waki noogenda mu wrestling oba mu kubasama kuba mu kubasama ate amagulu waliwo gaba gakkono bw'obeera mu kisaaba bayinza okugamba okubya esama nga balowooza emikono gye gikoze eki gye giri ku ttaka kati agenzemu mu kubasama asinga. Omukulu ono alungamya emikolo mbaga kwanjula kukyala birthday ne celebrations ez'obulamu bwaffe memories ez'obulamu nga zeetaagako omuntu alungamya osobola okubeera nga omukulu omwekwata Kefas Mayumba ate ku mukono guno abakulu mumanyi nga philosopher abamu bamuyita na professor Sam Kasozi omukulu buli bwayogera kimu bibiri akweta emyaka gy'enkaaga eddi eyo bisi nolowooza nti yaliwo naye kumanya n'akunnyonnyola ekintu nti kakati ku mulembe gwa John Kennedy oyo yakola bwati ne bwati n'akwetera ebintu bakugamba bigaziya okumanyako n'okutegeerako musajja munnabyafaayo nnyo. It's rare okubeera ku show naye n'atakuleetera similar incidents ezaaliwo ku ekyo kyoyogerako nakugamba kati South Africa speaker waayo bamugalidde nabo
oba poliisi yamusazeeko lwa bulyake lwa nguzi ne bakati ekyo nkirete ne bandeeta lwaki ekyo kati essaawa eno nga South Africa ogambye ani speaker we South Africa owa parliament ya South Africa bamusazeeko ab'ebyokwerinda lwa nguzi kubanga nebuzo balwaki kati kijjirawo wano anti parliament ya South Africa erimu bwefaananamu eyaffe erina bwefaana kubanga mulimu ababaka abamu lwe bajja nga bambadde bimyufu kati ate muyaffe na wano nebimyufu mwebali kati tufaanagana parliament ya South Africa mu state of the nation address omukulembeze babayogera bawanika ebipaane ne bamuwoola waliwo abamu ne bebaggalira era mweno state of the nation address y'omwaka guno tebabaddemu ababaka nga bataano nga mulimu n'omukulembeze w'ekibiina oyinza okuba lulatinze bona tulina bwe tufaanaganya palamenti ezo palamenti ya South Africa speaker si mukyala naye omukyala neowa wano omukyala ate ku byenguzi anti simanyi kisinziira kubanga kuba yoli ye bamusazeeko lwa nguzi anti kyeŋŋamba kati ate South Africa ate ye mukulembeze luli gwe bakwatira ddala mukulembeze yenyini ne pate ate bamugobera mu parliament ne bamala ne bamufunza ne mu pate kati webali nnyo lwe bamufunza mu pate n'ayingira ekisinde ekirala bakiyita MK South Africa Zuma talina ekisinde mukozi wankoze bitya MK South Africa era mu kalulu kano African National Congress eyizo wangula ne imagine egenda kukenderera ddala kubanga yawaguse Simon Kagonja wakubuliza where does this leave the Ugandan speak ekyo kikubye emiggo ate wobuuza kyaki Samuel Kasozi munnamawulire era tutera okubeera ffena ne tukuba tochi ku nsonga ezitali zimu deep analysis byotalaba ne tuzingulwa amayinja gonna n'osobola okubeera nga obitegeerera obigoberera kantandike eddala ewosebo namusize kuba tulaba omukutu ogubanjulire basobola okujja ne ba picking from your knowledge yes amanya Kasozi Samuel philosopher ng'emanya genkozesa nja kwebaza mwena abali ku Uganda Eyenkya twakoma okuba nammwe mu kalulu ke Kenya yes ako naye wetulika akati tugenda kuba tutambuza ensonga tulabe nti eggwanga lino tulyongerako ko okulijja we liri ate omanyi buli abagezi lwe basirika society eyonooneka so abagezi ne baba basatu bwe bati bakyusa society Lenin yajja mu Russian Revolution yajja yasanga waliwo we bayita bamenishevik nga bo bagamba tuli ku ruutinge bonna mu yeye tusobole okujjako obwakabaka najja n'agamba nedda situlaga eno tusooke tusomese ba elite basomese abaddako ojja kusanga eggwanga tulimazeewo lyonna okulisomesa bagenda okumaliza Bolshevik Revolution ya succeedinga somesa abantu nabo basomese omuntu ajje ng'amanye ekimuleese mu kigera so se kutuuka ina kozi tubadde tugoba ki so kakati tugezeeko nnyo okuba tetusomese eggwanga omukutu bayinza ogenda Kasozi Samuel philosopher gwe wokiteekamu ebyobufuzi bikunyiza eno buli osobola okugenda wali n'owewera tujja ku addressing ensonga obwengula ate ffe tetulimba nga bano ababalimba nti ekizikiza kigenda kukwata okumala ennaku essatu ffe tetulimba tujja kusomesa ku bwengula omanye emunyenye zizaalibwa zitya zifa zitya tujje tukusomese ku planets tujje tukusomese abantu abaali bafuddeko biki bye baalaba biki bye bayitamu bakye bayita near death experience ebbugumu ennaku zino nga lisusse nnyo kiva kuki ebbugumu okusinga waliwo kye bayita solar mass ejection oba corona mass ejection enjuba eyo ewanda omuliro eyinamu ensulo naye nga ensulo emu osobola osuulamu ensi zaffe planeti zino nga nnya kaakati bwewanda omuliro waliwo olumwera lwe bawoninga amawanga ag'abazungu n'abagamba kati ekiseera kye tulimu egenda kubeera ku piiki enjuba okuwanda omuliro so kaakati mwetegeke satellite zijja kufuna obuzibu amasannyalaze n'ebirala kati n'ebimu ku bbugumu awo kati wekyegatta na kino Trump okuba nti baava mu ndagaano z'obutonde bw'ensi buli kimu n'osanga nga wogenda ku piiki mountain lw'enzooli omuzira
gutandise okusaanuuka ekigenze ewala bw'ogenda mu Antarctica continent omuza gusaanuuka so ebbugumu lyeyongedde nnyo olw'okuba baava mu ndagaano ezaalimitinganga okupollutinga obwengula so kati nakyo kyekimu ku kigasse ku ekyo naye amawanga gaffe ekizuba li abazungu balina mitigation tuba bagamba yes welibeera nga ebbugumu eri katuteeke funds mu bibuga katuteekewo urban revitalization amazzi ago mwene mulooza Katonda yagatonderawo so bazimba bizimbe ewaffe tetulinawo yadde n'ebisaawe by'emipiira tubizimbyemu kati wawe ogenda okujja empewo kefa sibuuza ku bantu babuuzaako oti mwebale kubanga mugoberera emikutu gyaffe gyonna okuva ddala ku Uganda Eyenkya Kasozi philosopher n'ogwange ogwa nze naawe mwebale kubanga obeerako kubanga waliwo emikutu gye weetaaga okwettanira okwongera okuzimba n'okulinnyisa ku kumanyako okusinga walobeera ku mikutu egina exaggeratinga okusavuwaza n'okuteeka mu ntiisa kyogeddeko nange nagwe nalabye nga atandika okusaasaanya obutambi yatugamba ekirikusa ejja ku mulundi guno nnaku 3 kizikiza zigizigi naye nga bagamba enkomerero etuuse naye nga batiisatiisa kugamba ate bangi bambi bakigwamu n'omulaba nga bambi batidde era kati waliwo abatandise okweteekateeka ogenda kusanga abantu nga batunda ebyabwe lwati nabbi yali bushala weeruweeru bwatyo bwe yatunza abantu ebintu byabwe maali yabwe bugagga agenze kuleeta kyombo kiba kimenekaddanga so embeera kaluti bwezito bwe zitandika so when government turns a deaf ear to search byebyo bivaamu tetwanagale kuddamu kubwetera bantu ate ffe ensonga ezimu zetweta ku mukutu guno twagala okulaba ebintu ebimu netusirika bannamuli effe endabirwamu ya society sebisinga tujja netubyogerako netukuwa ne the other angle oba the other side gyobadde tomanyi netugenda mu maaso n'otegeerera n'omanyisibwa ku nsonga ezitali zimu kefa sikantandikire ewuwo 2021 abantu nga batusuubiza ebintu okutuyirawo omubiri kukiikirira abantu abatalina malwaliro kengenze mu parliament byonna biwedde mwe mubinkwasi enfuufu mugenda kugiwona amakubo ngenze kubeera nga nsaka mbaleetere ebigenda maaso mu Uganda Parliament Exhibition bikutegeeza ki ku Parliament yaffe 11 okusinziira ku bisuubizo bye baatuwa baalina obusobozi obubituukiriza in one nti buli mubaka wa Parliament naddala kudda oluvuganya yaprovinga government and wrong nti erina obusobozi okubanga buli eggombolola obanga buli constituency erina ambulance bo ne bakwata mu ssente ezaabwe ne bagula ambulance buli mubaka wa national unity platform n'abanga ina ambulance ku constituency balina obusobozi n'olwokuba nti nabo bayingira Parliament ng'abasinga bali ku loan bali ku mabanja gali mu bulago expectations zaali high naye nga beerabidde nti emyaka egisooka ng'ebyo obeera mu kusasula mabanja kati abantu bano ebimu bigenze bivaayo nti baagula kaadi essente obuwanona kakati n'abeera nga ssente ezagula kaadi alina okuzzaawo gye yazijja eza kakuyege okupisa bipande na biki ebyo ng'alina okuzzaawo kakati bami ne besanga bazibuwaliddwa okubeera nga batuukiza n'ekirala civic education nze era nnenya akakyuka ebyokulwana ne gavumenti olw'obutafaayo kusomesa bantu buvunaanyizibwa bwabwe mu kiseera kino ekya kampeni gwekimanyi nti ababaka abamu nze naliko mukalu victim naye ng'atambula ne bannange ku level eya district naye nga basuubiza abantu nga bagenda bakolera emyala ne bagenda bakolera enguudo kansala LC5 ng'asuubiza abantu nga bagenda bakolera kakati bambi out of ignorance nga na this electorate basuubira nti ono yajja okukolaki yewaffe kubanga betumutaddeyo emyaka gyonna tebasobodde tukolera mwala guno gwena lukolongo tebasobodde kukola luguudo luno tebasobodde tulwanirira ffe abakaleka ebusega naye nga sibe babikolako olinajja n'abasuubiza waliwo gwe nesimbawo naye ku bakansala ebusega awo n'abasuubiza nga bagenda olwanirira akatale kali kasobole okubanga kaggwa ekisanja kiri ekya 2016 paka 2021 akatale tekaggwa 2021 paka tuli 2024 akatale bagezaako okukaggula bagenda lwe bakizuula nti bulijjo akatale tekalina access road. Can you imagine government ezimba akatale okumala emyaka nga 10 naye nga tekalina access road kati batuuka okukaggulawo honorable Nabbanja ajja abagaba n'akatale yawone directive njagala mu myezi 2
mubenga akatale kano mukoze eki mukaguddewo. It's now 2.5 years down the road paka kati kannaggwa oluguudo yes balukolako kati bukozi naye era ojja kwesanga nga okusengula abantu abali ku roundabout wawe Busega obayingiza mu kano ke bakoze gena kuba otalo. So obuzibu bubeerawo nti abantu bambi nabo balenya kitalo tebamanya oli ajja namuganga ngenda oluguudo luno mumpe lugenda kukolebwa nenga toyina busobozi. Olaba n'abadde ku budgetary committee nga Honorable Mwanga Kivumbi ba Honorable Namugga era kibadde kizibu nnyo okulaba nga at least constituency ye efunamu oluguudo si kitibadde kyawaba okusika omugwa n'obubadibadi awo bazanya of course abamu mesija kugenda mu naye nga weesanganga mukuyisa budget eyo wabeerayo sente ezijja nga za kasiimo okubeebaza okuyisa budget ezimu n'okutuula nti kino tugenda kiyisa naye nze nkola ki nfunira wa bibaayo okino ekyo olabanga olumu bakasobola okuyawangula bambi oba okusobola okumeguza eri n'agamba n'abasuuza n'abako kyabasuuza constituency nefuna oluguudo oba nefuna health center oba nekola upgrades mu bintu ebyenjawulo n'ayitira waawo. So obuzibu nze mbuteeka ku electoral commission roadmap yafulumadde naye how often do you hear them say takati tuli mu kusomesa abantu bandi badde bagula time ku mikutu gy'amawulire ne basomesa abantu obuvunaanyizibwa bw'omubaka wa parliament obuvunaanyizibwa bwa lord councillor obuvunaanyizibwa bwa councillor ku LC3 paka ku ssentebe w'ekyalo. Okuleka ekintu kino ne kigenda mu maaso tosuubira nti n'akakiiko k'ebyokulonda kali partly to blame about the Uganda hoodwinking and it might be intentional nti bwe tubeera nga buli election year oba buli kaseera kalenda y'ebyokola n'okola kutya igenda mu maaso they don't rectify this tukane webuuza obadde ekituufu kiri intentional. Ate kakiiko k'ebyokulonda onenya kaweerere si keeronda olwakalonda kakati tubeera na amendments mu 2018 ze baakola mu electoral laws ne batuyamba ne bakyusa akakiiko k'ebyokulonda ne kafuuka independent electoral commission mu bigambo nkyagenda mu maaso kakati netutambula akakiiko ne kakola ebintu byako netumala akalulu ka 2021 of course waliwo batandika nga questioninga results zivanga internet eriiko gwe network ogijjako kwosomera n'ebirala ebiringa ebyo tubivaako ne balangirira tugenda n'omuwanguzi tuba tutambula katuyingidde emyaka 2 n'ekitundu bakoze enkyukakyuka mu kakiiko mu kakiiko ke baleese akapya nga mulimu kada ate weenaalimu ka independent electoral commission kati tonenya akakiiko obuzibu tubuusa kwandi alonda akakiiko ebigendererwa bibye tulina okumanya interests ze so nga si bwe kyandibadde bwe kaba nga kali independent n'engeri n'ennonda yaako yandibadde erimpasho. Mukulu Kasozi bannabyabufuzi gwe mugugu bannayuganda gwe twetisse era tuyinza kutwala ki oba mutango ki gwe tuyinza osasula okwetikkula omugugu ogwo kubigenda mu maaso mu Uganda Parliament Exhibition. Eno ngenda kusooka ntandikireko ku kyobuuzizza Kefas nti abeesimbawo basuubiza bingi bali kwekiikirira nakukusa mbuto zaabwe. Abantu abo waliwo kye tuyita cost nti ogenza okusuubula katugeze wano singa nkugamba nti nno njagala ekikompola okinoonye omuntu agenda okuteekamu risiki anoonye ekikompola ajja kituusa wano ekyalibadde ekyemitwalo 2 ejja dola ajja kikuguza 8. Lwaki risks ezibadde involved nakyo kyataddemu okukituusa omubaka wa parliament okuwangula bwati obubaka bwa parliament wabeera ow'omu Kampala abeera asaasanyiza biliyoni 1 ku 2 on average wabeera ow'ewaffe Nakasongola aba anywedde ku buli kika ky'omwenge ewaffe azenda alega bulungi nesimbawo nga buli society gy'otuukamu bwoti okubalaga nti oli waabwe ow'amalo ojja ggalo zaako owakweto ojja ggalo zaako ow'ekibabo ojjasikayo omusokoto ezo zonna kosti then ate omale ne ssente era oziteekemu kaakati we bajja ne batunuulira ssente ze bataddemu okuwangula obubaka bwa parliament ng'omu ataddemu ne biliyoni eziwera 2.5 zaatagenda na kujjayo kumpi ajja kumaliriza ababbye n'ebyekika ajja kubibba we bibeerayo mu parliament
ajja kukola buli kimu okuzzaawo sente. So kati ekyayonoona nti okuva lwe twadda mu nkola y'ebibiina commercialization of politics, nti baafuula politics nti waakufa na kuwona, nina okumubeeramu mu ngeri kyoba muggo oba kiki oba kuloga oba kukolaki oli ateekamu ekisoboka. Kaakati ekyo kyayonoonye politics. Omubaka ajja kuweereza kuzzaawo kyeyakola kyeyafiirwa ekitali mawanga nga ga America tebalina electoral commission nti no yaggwanga eri awo, wabula balina eri federal ng'omulimu gwayo kulabirira kulonda sente mmeka z'otadde mu bwa president olina kusussa mu buwendo bwe guti wane waffe oli asobola n'okuteekamu triliyoni waaba yagadde. Ebyo byonna byetaagako limiti. Ababaka baddeyo ku nsa baddemu balondebwe nga balondebwa ku merit so si lwa ssente. Ekira nti ne reforms zeetaagibwawo. Parliament tetusobola kubanga tulina chamber emu eya parliament nga mwe muli ababaka oli agenda okujja nga ne Kampala talinnyangayo afubutuke ekigezi ajje mu parliament eno tutuuke tuteese ku nsonga ez'okufuula Kampala ekibuga eky'omulembe smart city nga gye yava ne carpet teyali mu nju agenda kuteesa kiko smart city. So abantu ng'abo bajja ne batuula ne batufuukira omugugu nga ne contribution tebalina mu parliament naye bafuna ssente ne batusalirawo nga abasazeewo balinga babiri oba basatu abasigadde bagoberera bugoberezi. So senga tuba ne upper chamber erimu ku bantu abagezi abalondeddwa nga teringa kakiiko keefasi kayogedde wabula ng'erondeddwa okusinziira ku bantu ab'ensi okusinziira ku kyetuba tutunuddemu abalina okulonda abantu abo. Kaakati tutunula amawanga galina chambers zino. We tutunuulira parliament eyasooka ey'Ebungereza House of Commons ne House of Lords. House of Commons yalimu abantu abalondeddwa nga bano be tulina abalina okukola okulaba nti addamu awangula akalulu ne bateekawo House of Lords nga House of Lords etuulako bannobo abaali balina amataka babishopu ab'Ebungereza abakyaki n'abantu abalala abamonake. Kaakati teeberezaamu wano singa tulina chamber ne tuteekamu abalamuzi abaawummula kanye ihamba nga mwali mu upper chamber ne tulondayo n'omulamuzi omula abalala ne tujja okay. Then tulina cultural institutions ne tugamba buli institution etuleetereyo abantu babiri n'osanga nga Buganda baweereza Dani Muliika n'omulala n'osanga Bunyoro baweereza owaayo gwe balonze n'atuula wali ne tugamba kale katufe balingeko n'amadiini tunoonya abantu abanaakola chamber erimu ensa ti n'amadiini mutuweerezeyo abaawummula abatasaafiira. Teeberezaamu kakiiko nga singa omugenzi muzaata abaddewo nga obusiraamu bukweza muzaata oprotestant ne bulondayo omuntu ne babeera mu parliament eyawaggulu Odama ebiteeka bino byali badde bisobola okuyita ebyo ebyekisiru twali badde tusobola okubeera ne electoral commission ey'ekika ekyo nga tulinayo chamber eyawaggulu. So kati byebimu ku bizibu by'eggwanga. Tulina kukola ki okwetikkula okkiriza n'abagamba nti bannabyabufuzi bannayuganda gwe mugugu gwe twetisse era tuyinza kukola ki okugwetikkula? Nkubuulire tujja kwekwasiza bwereere okugjako nga tugenda kusaba Katonda atuwe bamalayika bajje balwaninga ebyobufuzi naye nga tulina bannayuganda n'omwana azaaliddwa ne tumukuliza ku kizinga ne tumuleeta mu sisitemu ya Uganda mu nnaku 2 ajja kuba mubbi. Lwaki? System ya Uganda yayonooneka. Ffe bwe tuba tusoma philosophy eriyo philosopher bamuyita Thomas Hobbes. Thomas Hobbes yagamba the human being are corrupted by the surrounding eyonoona omuntu newaba yali mulungi n'omutwala mu bakifeesi okuyita ebbanga omusanga akola byabakifeesi. Kaakati ne wetunaleeta malayika ne tumuleeta mu sisitemu ye Uganda order from above ofa kinensi okola ki ojja kumusanga naye ng'afaananye bali tulengere nga batta omuntu wali bagamba ofa kinensi tusirike. Surrounding yonna ne society gye tulimu yayonooneka. Ekitegeeza omuntu yenna omukulembeze najja okuteesa Uganda reform esooka yakuza mpisa mu bannayuganda sanite ojja gibazisaamu otya sanite omuntu ng'oli democratic
kino nja kyogera bangi bajja kuvaayo mpakanye ekitagambika naye nga nsobola n'okumala olunaku nga nkidifendinga. Sanite yonna okugizaawo omukulembeze ng'ali democratic kijja kubeerera kizibu okuza sanite mu bantu yadde nga olumu kisobola okusoboka naye in the wrong run. So kyogaa twetaaga ne bwaba omuntu ng'ali democratic atya. Okay, kankuwe lwaki Uganda singa ebadde teyaliyo okuva ku President Museveni ne before emyaka egyaliko ebyobufuzi byafa ebina byobufuzi byafa enguzi n'eba enguzi abantu tukulidde munne ekyeyo ne bajjajja baffe twabasanga bamanyi obubbi buli mu ggwanga okuva ku masanga okuva ku biki tuze Museveni awambye tutandise ku gundi ze bagula emmotoka Santana nti bagenze gula benzi tuvuddeawo tuze ku mivumba gy'ennyonyi buliga tukulidde mu environment bwetyo. Omuntu amanyi nti nno omuntu okuyitawo wenna olina okuba nga olinayo omunene gw'omanyi abo abantu bayonooneka eggwanga ng'eryo okulizaamu empisa ali democratic tayinza kulisobola. So ne bwaba omuntu avudde ku mwezi nti najja n'ayingirira eggwanga eri kyankalanye nga lino tajja kulizaamu mpisa. Kino nja kikuwa nti Katonda gy'abaana ba Isirayiri e Misiri baali bayonooneka basinza ye Misiri buli kimu n'abaleeta mu ddungu ku lusozi Sinai n'abawa amateeka 10 ng'amateeka gali so democratic teri kintu kyali kirungi ng'amateeka 10 tobbanga bwenziba tewali punishment totanga nga bwenziba waliwo punishment ki. Katonda yagenda okulaba nti eddembe terijja kuyamba baana ba Isirayiri n'alyoka agamba Moses wandiika ekitabo eky'amateeka kye bayita Tola oba Tawuleti oba mu basiraamu yeringa shariya etteeka n'ekiragiro era mu Bayibuli kiri eky'amateeka olwokubiri kubanga gali 10 gaali gasooka kakyo ekiriwo eky'amateeka olwokubiri. Kaakati wano nkulaga ekiganye e Uganda tuyina amateeka ekiragiro kifu. Katonda amugamba wandika amateeka n'ekiragiro totanga bwotta naawe bakutte muganya okwata olunaku lwa sabbiiti okuba olutukuvu. Katonda yabawa etteeka ku lwa sabbiiti ku mateeka ga Musa ku lwa sabbiiti kasita otambula okusukka ewakasukirwa ejjinja bakuba mayinja naye ng'ejjinja bakola batya wagenda ng'ewa kabona nti nsaba ku lunaku olwa sabbiiti ntambulekoko kabona najja ne bamukwasa Bible mu nkwawa ne bamukwasa n'akayinja n'alyoka akasuka wekagwa ne bakubasaako awo woyina okwetooloola wosukkawo olweggulo tukuba mayinja ne baleeta amateeka amakakali gasobola okukwasa abaana ba Isirayiri empisa then balyoke badde ku mateeka 10 ne Katonda yakiraba nti enfuga ey'omukono ogw'ekyuma gwe gujja okusobola abantu bano bafuula ki purified. Wano ewaffe omuntu olunajja tujja kusanga n'omusezi tulina n'abasezi wano era kayinewa ng'omusezi ayina right okweyimirirwa eggwanga eririmu abantu ab'ekika ekyo ddembe lye eddembe oliwo otya abantu nga ne Katonda teyaliwo abaana ba Isirayiri wano mayumba twabadde tunyumyako wano nonyumya gundi yali ani okugwa ne banda Adam Kalungi boyfriend we bamuleeta bamutadde ku mpingu ne bamubuuza okkiriza ne bamusoma emisana agamba ye naguze looya we namugamba olikoki era n'asaba omulamuzi nti sebo tuweemu kakaseera mala okulaba omuntu wa client wange akkiriza naguza amateeka galina okunoonya engeri okulaba nti teyaguze. So mu system bwetyo tosobola era bagenza omuzza ng'akagamba ebyo byonna kyakyuse kati so kakati amateeka court proceedings balina okufuba okulaba nga they prove oba oli guilty ne baba bakukutte lubonango obba balina okukakasa ate bakuwa ne bairu. So kakati oyo democracy naye nga China gye tutenda kati eteyina nguzi mwabali mu kuvunaana parliament parliament neyo munakeera enkyali Yesu n'atuleetera bamalayika 6 nga bafugira Uganda bajja kugirya enguzi. China betutenda lwali 1200 bali bamuyita Emperor Hongu China yatunulira China bo China balina omusingi ogw'eddiini tebali ku madiini gaffe eno ga Christianity balinayo Buddhism Confucius ne Laosism amadiini ago gonna gemphasizinga kye bayita legalism amateeka okunywerera ku tteeka yatunulira abachina nga tebanywerera ku mateeka
nga babbi batta bakola ebikolobero. Empula yakeera n'agamba nti buli be mukwata ekiro abakoze ebikolobero ku makya ssaawa emu tuyite public babattenga enseera mu lujjudde n'ababba emisana 12 tuddemu tubayite babatte ku 12 ge mateeka agatereza China okuba nti neeriko kale Rwanda yakoleeta kuba kaakati kyekino yes ono Katemba yina gwe mulaba mu paaliyamenti n'ebiki byonna ekibireese waliwo environment eri conducive. Omuntu yenna ne wakka mu parachute n'atuuka e Uganda ajja kulira kawewo k'enguzi nga kamufuuwa definitely welcome to Uganda. Ate sinanguzi nakino kakitereza e Uganda tuyina bubbi. Amawanga gakula nga waliwo enguzi. Amawanga ga Asian tigers gakula nga enguzi naye wano tuyina bubbi obw'emirundi emingi. Kati amawanga agakuze gonna njogedde ku Asian tigers. Singapore yakuleetya likwaniyo yasanga Singapore third world country mu decades 3 nefuka first world etya ku musingi gw'amateeka makalubu nga n'okusimba nti no basi paaka basi esimbye mulina kusimba layini wova mu layini mbooko 10 okuva mu layini baba kwasusa olw'empisa then ne bateeka amateeka amakakali abantu ne baddamu empisa ebirala byekola byokka. United Arab Emirates UAE ewali Dubai byani bakyayina n'akalabba bayina embooko ze bakuba ne bakusalira embooko 55 buli lunaku okumalina ku 7 zizo omusango naye likuza okutuuka wano ewa Kagame akikola kaakati Kagame akola atya nti mu philosophy baba tusomesa amuyita Bolani de Montesquieu one wabamu kubaleeta French Revolution yannyonnyola ku the spirit of natural law. Emyoyo egy'amateeka ag'obutonde yagamba these are the spirits that governs regimes and governments. Natugamba the spirit behind a democratic government is virtue, being virtuous. Democratic government singa mukola ebintu ebirimu ensa government ejja kuwangaala abantu bajja kujaagala kasita ensi egaana democracy afudde the democratic government. The spirit behind monarchies is fear. Monarchy kaseruzinga fear. Nga kabaka bamala gavuma bakola ki ebeere wedde. Then in a dictatorship, the spirit behind is fear. Sorry, ku monarchies si fear. Ku monarchies bakiyita honor. Honor defining is the ingrained sense of status and the responsibility of a working nobility. Ngomanyi nti Katikkiro ddala akola. Kasita kikubeera mu bwongo monarch abantu bajja gyagala. Dictatorship is fear. Kasita olemu okuteeka fear mu bantu abali anirule kigaanyi. Era bakulaga nti dictator omulungi awa order nga asimayiringa bannange nno mukole kino ne kikolebwa oyo mukulembeza asobola okutereeza kyova olaba kati nti amawanga agakuza agasinga nga Rwanda wogambye galina ekika ky'abakulembeze be bayita ba benevolent dictator. Benevolent dictator obwa dictator buli bukulembeze bulinamu dictatorship naye levels ezaawukana nti obubi ennyo bwe totalitarianist dictator tyajja kujja eddembe lyonna ku bantu ate alemu okubagasa. Kati benevolent dictator abajjako eddembe ttono eddembe ly'okweyimirira omuli w'enguzi teweeyimirirwa naali kujjako eryo abbye kino tojja kweyimirirwa abajjako eddembe ttono n'akolera public. Kagame kyakoze nti obbyeza oluguudo waliwo gye baali bamutwala ku luguudo nga baluguddewo njaga okuwa enjawulo lwaki enguzi wano weeri nga nawali ku neighborhood evuddewo nti we bamutwala ku luguudo ne tukulaga n'ewaffe President Museveni ng'akutwala nga bagudde oluguudo. President Museveni bajja mutwala ku ddwaliro ly'e Rubowa atuuka aliggule walemena kuyingira munda kulaba kiriyo asale kaguwa engalo zivuge bamutwale kugulawo amazzi atukali asomolwe ka taapu gayiike bakubendulu oyo mukulembeze ndozaba zija bamutwala ku Northern Bypass yali erina kutwala motoka zaali nyanya ngetwa kati nga zitwala bbiri n'abaga naye kino si kyemwangamba nakiki naye kakati simanyi oba zitwala nnya
bagezaako buli luvannyuma lwa myaka 5 baddamu ne bwagaziyagazi ne kati ate bawayongeddeko leeya ku luli olukadde olutandise okuwatikayatika kati ate bayiyeeko buyiireeyo endala era bw'oyita okuva emasanafu awo wonna waliwo ke bataddewo paka busega bataddeko leeya naye bagezaako loddugaziya era teziwera nyanya naye nga ku ntandikwa yabagamba bamugamba nyanya kati after 15 years nabaleka ne bayinaayina after 15 years lubajjukira okussaako amatala naye nga ziri zagenda sente zirizo zagenda nga ne yali minisita mu ministry eyo minister of works yali naatera ofuuka ekitundutundu ku mannya ge nga tuga minister of works transport engineer okitegeere kakati sente ezajja nga zino zimba oluguudo otwala ennya luleeta nnya tebyakolebwa kati sinario yalabikako ng'ojadaga nti agenda naggulawo taapu nasala teepu biseera bya nadis pulezidenti yajjanga ekakiri nga zza okulambula enkola nadis bwetambudde enteze y'abawa nusu bulaaya najja ekakiri ne bagiraba kakati bategeera nti anaatera okusimbula ayoleka agenda busunju oba namayumba kikandwa nga batikka ente yeemu ne bagitwala ekikandwa ku kadayana ne bagisala yemusookayo natuukawo naalaba nti pulezidenti weebale nnyo era wetwogera ndowooza ente ogiraba yiino so kakati kye nti wetudde e Rwanda ye Kagame we baamutwala ku luguudo yakwata bulungi ennyondo ye n'agenda akoona n'apima bulungi n'alaba yingi ddala zezo n'apima wano bye baamugambye byebyo si kumubuulira n'oluguudo n'alukoona alabire ddala yingi okukka wansi kaakati wakoonera nga yingi zibulako kontrakita oba ojja kweziika oba ojja kukola ki etteeka lijja kukola ekkakali so kaakati wano kyekimu kyovula nti no paaliyamenti bajja kweyagala tunenya paaliyamenti naye obubbi buli ewalala ate paaliyamenti kyalibaako biwero obubbi buli ewa kankuwe obuli mu Uganda obuli e Uganda musenero balonkinga satellite ya Uganda satellite gye balonkinga yatwala ssente ezitagambika kuba ekika kya satellite eyo kitwala wakati wa $9 ku 150 okusinziira ku mawanga amalala agazina we bagironkinga omwaka gumu ne bagamba nti no tulemedde okusasula ssente ogimaintainingayo mu bwengula kati bagisuula ssente ezo zagenda naye nga batulimba nti bateekwa okuba bagula mu kifo kya $9 bagamba mutukoleyo ye $2,26 battery yayo ennafu etesobola kubeerayo mu bbanga kati bagamba baagala ate kuzzayo nnene esingako entono yagaana egenda kubisaamu kaakati ebyo we tunadda ku paaliyamenti ng'obubbi buli across the nation tetulina kye tujja kusobola nga munamu yazaagoba ensonga yesinira tutongereze ku kino obubbi bwojjukire obwanamiriza ensi ogwanga Uganda ozzo reportinga nnyo ku parliament ne leadership nsaba omenyemenye bannayuganda obubbi bwojjukira boyinza okwatulanya noga nti buno ddala bayanamiriza ensi naffe bannamayo tukwata kutatuga bino bigenda mu maaso mu nsi atandikire ku kya satellite obubbi obubeera mu parliament ekizibu ekibaawo nti tugenda concentrating on the tip of an iceberg naye nga waliyo ekinyuso ekinene kuba obubbi omanyi okwanaamirira kw'ensi kulabikira mu bintu bingi ekintu bwe kiwaawaala ennyo wano bannayuganda tebakyayanamirira lwa bubbi olwo be bamanyiira era bagamba nti kati nga kukaga satellite sente ze baasaba paka kati abantu tebannategeera emmese ey'obukadde 8 of course bascientist bano bafilosophe bayinza otubuulira nti emmese ezo za bbeeyi which is true za bbeeyi n'emmese ez'obukadde 8 research zebazikolako yatuyamba etya era kyekyavaamu okantandikireko awo nyongere nti no bwe natunuulira mu America 1972 nga batwala Apollo moon mission eye 16 ku mwezi eyasembayo batwaliramu emmese 5 naye emmese zaayo tezaweza na dola tezaweza muzaawano na millioni ziwera 5 lwaki zonna ennya emmese zaali 5 mwaka kyo 72 naye ng'emmese zino ze batutte kyogambye nti no wano zaavaamu kimu experiment ziri baazigezesa
ne bajja ne bamanya radiation ya affecting etya wemwa mugenda ku mwezi esaa yakakati bye bibayamba nti bazuula dda radiation okusinziira ku mmese nti emmese kuba zo tezaali protected mu byambalo nga baastronaut bye babeera nazo bazireka nga ziri bbeya ne bakizuula sitebooni kuba bwe baatwala esobola kuwangaala nnaku mmeka nga tenywa mazzi esobola kuwangaala nnaku mmeka nga tefuka era tunaabanga twaga okutwala oba ebisolo ku mwezi tusobola bitwala tutya naye ezaawa ne zaagula miliyoni turasobola nakubuulira nti oba twakolako research ti oba obwoya bw'emmese butuyambako wano kati zagenda ate tebatunnyonnyola kubanga waliwo byonza otugamba nti akakati ezo emmese philosophers zayogerako ez'omunsanvu ebyokulya ebyalingawo waliwo biscuit na bagiya kakati ebyokulya ebiriwo waliwo hambaga hot dog n'ebirala ziyinza okuba zino ze baleeta nga zirya serilaka zirya Weetabix n'ebirala ebiringa ebyo naye n'ekyo kyabalema okunyula kati kyenkugambye nti wano mu Uganda oli abba ne bwe bamuteeka ku nninga n'atavaayo okunnyonnyola ddala kiki kubanga mu covid twali tulina okusomesa abaana ba Uganda ku rediyo ne TV budget n'efuluma ne rediyo minisita n'akwata president n'amutwala mu kkolero gye baali bakola rediyo basanga obulediyo obulaka bwalina bwa asikaali ng'awuliriza oba zaali kikaaki oba zaali sawundi solo tetumanyi kwegamba olaba nti abantu tebakyalina nansonyi tebatunnyonnyola teyatunnyonnyola lwaki yasangawo bbiri n'omukulu naye teyabuuza nti kakati olumu tulowooza nti omukulu oyo mugezi nnyo kubanga wala bagamba nti muzeeyi mugezi lwakusirika naye aba amanya twatulowooza mu lukyafu banaagira bati ne bakyusa olwo ne bamussa eno ba ne bamuta akatebe ne tubawonerawo bayongera mu ngeri bifu era akyalimu so kakati ettaka ly'ettemangalo sente ezagwa ettaka ly'ettemangalo oya n'amirira n'osigala n'onyenya mujeja mutono ogamba palamenti yaffe oli yagamba nti nze natunda mbuzi zange n'engula awali ettaka eririmu state property twalabako ne taasisi kabwejero w'ebijambiya sausage ebijambiya nga bw'okitema bwoti ku nnyama y'ekisolo ekimu ekisinga okuba n'ennyama egonda nga kyeweta nga kibanga kisagazi ekijambiya nga kiyinza okulabikira ng'ekisagazi ng'oli eri ng'olengerera wala kakati obubbi bwa palamenti obusembyeyo buli recent abantu bayinza okuba nga bw'okozesa okwanaamirira tekikola kubanga tebaanamirira naye nga bw'otuulawo n'ogamba bwe batunuulira ekitundu ekimu ku bisinga okuba vulnerable era nga ffe tusoma okuva mu primary nga waliwo n'engombe egamba we shall never wait for Karamoja to develop bwe batuula abakugu ba technocrats ne beetegereza Karamoja ne bakola research ne balambula ekitundu ekyo n'abantu ne bakola research ne visibility study bakizuula nga ekyetaago kya Karamoja okukulaakulana okuzimba ennyumba z'amabaati naye oli bw'awulira nti baba amabaati takola that deep analysis naye okujjako obubbi obuli wano ddala Karamoja mu bintu bye yali esinga okwetaaga baali beetaaga mabaati naye kakati olaba n'ekyamabaati ekyengeri gye bakisaanikira abantu consideration bagisa ku mabaati ne project yali nnene yalimu n'embuzi ate embuzi zaalisefuna nnyo kakati goyinza okujja okusesera ku mabaati kuba amabaati nga 5 era bw'ogatagatta ssente oliga yateeka ku kiwimba ky'embizize oba enteze si ssente nnyingi naye zino embuzi ez'amaanyi era badde batugamba mu palamenti akakiiko ka Honorable Kivumbi ne kazuula nti oba embuzi zaali nga za ssente meka embuzi yali ya miliyoni 8 buli emu era ku mbuzi ebyalo byebanga embuzi 8 kwalamangako 3 kati nje gavumenti singa zafa these iron sheets that's a tip of an iceberg ninga project eno yalimu embuzi yalimu n'amabaati oba mwalimu n'ekyekirala kati bwe bubbize bwenda babugumu president w'eggwanga atunula bakyagenda maaso kuba uno lakinoza batuyita obuli high profile faces or figures nebisanga sawa minister vice president speaker abakulu ebikonge ebyamaanyi naye ate president ate waliwo munenyeza obwereere kakati president ng'olina IGG olina office ya IGG ng'olina n'akakiiko ka parliament kakoma kukola recommendations nebino sobikolewa Kagame bineeno abakugambye Kagame bw'okikola otandika okumanya entanayo mwogenda ekijjo baba nakuziika mulimbo okimanya olya conviction kakati kyeki kye gavumenti ebiseera ebyedda
kabona yasalanga emisango n'amateeka gano nga omanya bumanya nti ngenza okusaba wa kabona ndi kusaba ato anzikiriza embeko kinkola neera bw'anaateeka wano ekitabo ebbanga lyanakasukiramu stones through tejja kuba nnene nnyo nti kuva wano na mailo namba wogendanga okimanyi kakati byemu n'ebiwa gavumenti okola ekintu ng'okimanyi ekinaddira ate era nekikutuukako n'essente zino zivaawa keefasi Uganda ngagga ekyo olina okusooka okumanya Uganda ngagga twanexted nti obugagga obuli mu Uganda nze naliko nakasongoleyo nga maba ali ku kkubo enakasongola bw'olaba enjazi ezivaamu mabu ziri ku kkubo bwe ziti noyinza okwesanga ngaera nga kintu kale kyandibadde property ya gavumenti naye nga waliwo nannyiniwo nga ogwazi ezo olusozi tojja kuzimanya so nga ate wotunamu wano mwagowa ekintu kye tubadde tutundako successfully mu America ekimiitinga quality mabo kuba tuyina ensozi ezo baziyita granite rocks ate amawanga agamu ze gatalina naye nga ani abadde aganyulwa mu mabo baali basomyeko nti no mu mabo mu bajeti genda wano egundi waliyo graphite ekitigumu nalabye nakulira wabakyoli ng'akaayana nti naffe twetaaga transparency tumanye graphite asimibwa ekitigumu naye nga bajjako square kilometers kumpi 66 zonna ezo ebyalo ne babisengula basima graphite akola giriso emundu n'akola biki byonna naye ebbanga yonna bukyangasima neggwanga terimanyi nti ku accountability Uganda ngagga kakati kazozi bwayo philosopher bwayogera graphite n'enyogera mabu bambi abamu bayinza obutabitegereka katuveeyo ebyennyanja ennuuni singa obuuza ow'emukono wali yakitegeera singa obuuza omukono nakubulya ebbeeyi ennuuni naye nabo abantu embooka enyoka ku nnyanja babasezedde paka ku extent y'akanyanja akasembayo obutono ke bayita gokyayo kukwata n'ennuuni ku gundi kati obolidde mu nsoolukwe kakati oyinza okuba kale otereeza you are regulating ennuuni ekubye essasi omulimu naye kakati twagatumanyi bw'otandika okuregulatinga tweyongeddeko ki nti sente zeeyongedde oli twatukola losses besides that olina okufuba okulaba nga eggwanga omuntu wa omunansi is a beneficiary bwe bagubayo fishing communities ne baggala n'emyalo egimu ne bateekamu amagye omuntu munansi bazimbye emyalo egyo nti zikulaakola infrastructure waliyo health center enguudo zaayo balina n'emmeeri gwekimanyi nti mu these fishing communities omwana kasita asoma n'amalako P7 olw'okuba atawanye nnyo okugenda obugenzi ku ssomero nga alina linnya lyato nga bwakeera ssaawa 11 atuuka ku ssomero ssaawa 4 bw'asoma n'amalako P7 agamba siseyongerayo kuliko abalina n'ebyapa the scrum and partition era nawulyako lulume bayiga yaŋŋamba nti mu bitundu ebimu eby'amazzi ebyennyanja ebyo babulako ekintu eki kusimbamu mpanyi mu mazzi era abo bebakkiriza okuvuba they are foreigners naye era balina bwe bavuba kakati bwe babakkiriza bannansi waliwo bannansi bwe bakkirizibwa okuvuba naye nga tebatuuka wali wabali bwe baawaawo kakati ola tukujja eri ku granite ku graphite ne ku marble ne tujja ku ero kyekitegerekeko kyebanategeera ekyennuuni ate ekyennuuni ekimu ku kinnuma nti roosi gye tukozeemu nnene abantu tebakyasobola kulya byennyanja lwaki nti abavubi kye bakola wavuba empuuta nti kira 2 ajjamu ennuuni n'agikuba ensawo empuuta n'agisuula mu mazzi kuba wona ogenda nayo bajja kubanja ennuuni kati ebyennyanja bingi babisuula mu mazzi ne bakukusa ennuuni ezo zonna roosi naye nga bukyanga tutandika kutunda nnuuni tosobola kumanyako nti ennuuni kampuni bweti yezitunda era esasudde sente mmeka n'ebira obwo bwonna ye syndicate gye twogerako ebbye eggwanga ekibuzo kino mwenange nakukibabuuza obubbi obw'ekikula kino butandika di basis yayo is there munauganda oli alaba amanye nti ku bukulembeze obumani nga tujjako president Museveni waliwo obubbi buno obuzze bulabika noga nti byo tebisoosewo lunaku ku mulembe gw'ono anti waliwo engombe eri twatera embundu twayita mu tanuuru twavuga za pajero
kakati engombe eyo wesanga nga waliwo abalina mission nga tebannaba kutuukiriza byebalubirira emyaka oba basettinga ataano tetumanyi oba basettinga ameka kati tebannaba kituukako era ojjukira waliwo general omu Mukama Katonda yamujjulula yalinga yenyumiriza nnyo mu ngombo ya Twalwana kakati batwalwana bano ne bebalwanirira waliwo vacuum nene nnyo batwalana ne betwalanirira ne bebalwanirira vacuum nene genda bwana Luweero nakaseke lwetwayango wano wakiso Namayumba Masuulita paka kati oluguudo lwe Masuulita enfuufu bw'ogirinnyamu musoole neggwera mu nfuufu naye bajja ne baluyisa mu tractor awo ne bakubenga ne bagamba omuzeeyi agenda tukole oluguudo kati emyaka 2 bakomaawo olw'ennakawuka bateekayo n'omukolo gwa Heroes Day ekasanje nga Honorable Peter Sematimba akyali MP n'asuubiza nti nalagidde ne balonkinga n'ekijjukizo paka kati tewabaawo kyali kikyuka naye obugagga obuli gwomanyi nti batuuse omanyi waliwo ebintu byetulandukirako oba byetununuuza byetusaako essira ne tubivaako ye Mukama waffe atera n'okyogera amanye quoting ennyiri n'agamba nti tuleka betutulina kukola bituleka betulina okukola ne tukola bitulina kukola so nga n'obulamu tebuli mu ffe kyawandiikibwa kiri mu Bayibuli baba kati batandise n'okulonooza amayirungi mu mawanga amalala n'amayirungi g'olaba mulimu ebintu ebivaamu nga bisobola okuyingiza wano ssente naye kakati olabanga abaagala oyingirira n'abagalima olabe nga nabo bamale bafuneko kampuni etandika okugalima. Mukulu Kasozi obubbi buno bustemya butandikira wa nuwogana nti are we at the peak tetunabaako wetwabadde kuyinza okubeera nga mu history ogamba nti buno mu ggwanga Uganda bino kikyali kituuza ku mulembe gwa gundi kituyinza okubeera nga omulembe gwa Museveni tunonyeza gwa bwerere nga obubbi babi musajja wattu bulina omulembe gwali gubadde. Yes, obubbi buze bubeerawo mu mawanga ag'enjawulo wotunanga basani abacha Nigeria baba sente Sani Abacha sente zeyabba zayisobola okiriyalinga amabanja ga Nigeria wotunanga kyengenda okukuwaako ennyo n'entandikwa y'obubbi lwaki abasajja bano basazeewo okutuuka baali bakajja tebaali babbi bwe batyo baali tebannaba kutamiira buyinza kaakati olwamalako emyaka egisooka ne batamiira obuyinza. Philippine waliyo omukulembeze Ferdinand Marcos. Yes. Ferdinand Marcos era ye yagoba mu kye bayita People Power Revolution entandikwa ya People Power gyetandikira. Naye Ferdinand Marcos yabba Philippine sente nga yabazikweka mu Switzerland. Kye yakola kiki lwaki bakola ekintu kino na wano kye kikolebwa. Baali baagala okukozesa sente mu ngeri bbiri okusigala mu bukulembeze nga mugulirira abantu buli ababavuganya n'okuba nti naye muba mubuvuddemu musobola okudda olwa ssente. Kati kyekiri e Uganda bakiyita buying their freedom nti naye bukeera ekya President Museveni ne mumufubutula olw'okuba ssente babbye nnyingi basobola okudda ne bakompensatinga. Ferdinand Marcos wetwogera kakati mutabani we bongo ye president wa Philippine atya uwanera kyekikolebwa ekyo kyekibalibwa nti yatuuka najja na negotiating nga baga mu butuufu $1,000,000 almost na $1 billion eziri mu bank Switzerland taata ze yabba ne bakanya ne government okunzikiriza nkomewo mu Philippine n'okunzijako emisango gyonna ne family ya Ferdinand Marcos eveeko emisango tukutulemu tubaweeko munzikiriza olw'okuba sente nnyingi n'obwavu bw'eggwanga bakkiriza diiru nekutuka ne babawaako ekitundu ne basigaza ettundutundu omutabani nadda n'omusimbi kati mukulembeze. So kati okubba sente kuno kwonna baba beetegekera mu maaso nti newe tunaatuuka ekiseera nga batujje mu bukulembeze tujja kudda tubageyininge. Kaakati sente zibbibwa wano wonna e Uganda nkukakasa nti nezibibwa mu parliament Anita Amongo tumuvunaanira bwerere ateekwa okuba ng'alinga haven eya tax collection alinga road toll ku luguudo. Anita Amongo kiringa we banaakusa kushyeta kusoloza sente na tiketi
nga gw'osolooleza ali wali azirinze gwe n'osolooza bano obalaba gwe gwakuta omusimbi osobola okuddirako obw'omutwalo n'okubako ensawo obumu nomala n'okwata ebisigadde n'oyitwalira ewalala. Essente eziyisibwa mu parliament budget bagiwanika waggulu ne bakozesa nto n'endala ziragawa. Essente ezo ziyita mu bintu weebityo abantu bano ne bazitwala ne bazitereka nga bamanyi nti no gye bujja tujja zikozesa okugulirira abantu tusigale mu bukulembeze oba okugula freedom yaffe tudde okulaba nti basigala nga be bali mu buyinza naye baba babuvuddemu olw'okuba babba ssente kyangu okukozesa ssente ezo era ne badda mu bukulembeze efiripayini bwe kyali. Exhibition yene ina kyeyamba era social media ina kyegaseko nti okwekizibitinga abantu ne bategeera. Yes. Does it like is it of help oba of importance? So kakati omanye ekizibu ekisinga batugamba the worst evil in the society is the silence of the good people. Abantu abalungi bwe basirika bajja kwokya omuntu wali nga tulaba bakweki. Kakati exhibition eno weeyambidde nti ereetedde n'omuntu owa wansi okumanya nti esente ziddibwa luli babadde naye omukulembeze nedda esente ezo zibba bazikozesa mu bantu kaakati bakizudde nti nedda. Exhibition ebalaze nti abantu bali eri oli agabana n'okugyawo oba okwongera mistrust eri gavumenti nti abantu batuuse ne bakizuula nti olaba ne parliament eriyo obubbi tubadde tumanyi nti no baminisita naki ne parliament gyebuli kati manya ne mu kooti gyebuli tetunnabumanya. Manya buli katongole konna gyebuli tetunnabumanya. So exhibition etuleetedde kumanya nti wooba osonze wali ate ekiri eno kikakali. Exhibition kyetuyambye kino kiyamba kitya nti in the long run kiyinza obutabeerawo kati naye nga wayisa emyaka abantu basobola okutuuka ne beekyawa ng'efiripayini bwe kyali. Tino Ferdinand Marcos yakola byonna ebyo naye abantu baatuuka ne beekyawa ng'amaze okutta Benigina Aquino mukyala we Karazoni Kojoanka Aquino najja ne yeesimbawo akalulu omukazi n'akawangula ne bagaana okukalangira abantu ne bagamba kigenze wala. So exhibitions zino zisobola okugula abantu ki obwongo. Ekizibu kyatulina nti waliwo ekigambo kyebakozesa bapiza nkyesijja kukozesa nnyo naye abantu baffe abawansi balwawo okuzuukuka naye bwe bazuukuka be basinga obubi. So kati exhibition zino zisobola otuyamba okuzuukusa abantu nabali ab'omu byalo abewa kuba kakati buli omu anyumya ku bino bonna babitegedde. N'omukadde ali ewaka waliyo omwana alina ka smartphone atuuka n'amunnyonnyawo n'omukadde n'atulako nti abantu we bati we babba bonna bajja bazuukuka. In the long run we banaazuukuka Uganda tejja kufugika. Ekimuganda nkefasa abantu okusinga ddala aba social media users ne bannayuganda balala bazze batunenyanga ab'amawulire nti engeri gye tukuttemu exhibition yene ya parliament yandibanga si ennungi ng'ab'amawulire we on the spot nti bannamawulire tudieviatinze ku kintu ekikulu ne twesiba ku KNUP ekya Basattira. Olowooza ki ekireetedde the mainstream ne bannamawulire abalala abagundivu okubeera nga ekikulu bakivuddeko ne badiverting oba ne babeera diverted yes ku nsonga ya Mpuuga ne NUP. Era nange ndi omu ku communicators abatono abatakkiriziganya nangeri media gye tukutte ekintu kino nti nga bwe nagambye ku kyamabaati this is also a tip of an iceberg. Yes. Nti ekintu kya Mpuuga oba exhibition eno it is more of exposing the former leader of opposition naye nga commissioners bali 10. Kakati fesira tulitadde nnyo ku Honorable Mpuuga Mathias naye commissioner bali 10 ate Honorable Mathias Mpuuga olukiiko lwa commission bamulondako bulonzi naye nga waliwo alukulira. Era Mpuuga ne bwe yandimazeeko emyaka 5 nga leader of opposition he could not initiate this meeting of sharing. Waliwo yali initiatinga kakati ya initiatinga sente zino waliwo ababudgetingira parliament. Baga nti commission abatuulako
era yegereka ne ssente. Gwokimanyi nti olukiiko luno lugereka ne ssente nti ababaka bajja kufuna ng'obukadde bibiri obw'emmotoka. Ababaka bajja kufuna trips za ssente bwe ziti mu kisajja ky'emyaka 5. Bakulu bano bakulu nnyo. Bibasalawo. Kakati bano olw'okuba be basalirawo bano emmotoka ze banaavuga. Ojja kwesanga nabo they will have to take sides. Bajja kuba bagamba nyini kiggwa yakiwebula naye tetusobola kukuba nnyo kintu kino. Bano batugerekera emisaala, batugerekera padie mu trips, bebagerekera ensako, sente z'emmotoka. Recently waliwo parliament eno nga yakatandika yagala okudibating engeri gye banaabaziikangamu. Ojjukira bayagala okubaganya ebirowoozo balete biiro bakuba rules of procedure okulaba engeri gye banaasobola okutambuzaamu olukiiko lw'eggwanga olukulu luno babeere nga nkyayi nga kwaliko ne kyayi n'ebirala ebiringa ebyo okuziika nono ngamba ne parliament engeri gye natambuzangamu ebintu olwo bayagala okudibatingako kyayi waabwe n'ebirala ebiringa ebyo. Kyengezaako kugamba nti tugezezzaako okujja ekifaananyi ekinene tukivuddeko netukifunza nekidda ku Honorable Mpuuga. Naye nga parliament eno gy'olaba erimu ebintu bingi nnyo ebigenda mu maaso ebirabika nga tebiresonatinga na mbeera ya muntu wa wansi yabalonda okubeera nga bassa amateeka enkola n'okwakkulizo mu nkola. Uganda Eyenkya.